Mbaniriza abalungi abali ku Bukedde TV eno programu yo emikolo n'embaga ekutuusibwako buli lwa Saturday ne Sunday essaawa ziba 12 zennyini. Nange omuweerezaawo Josephine Namakula mbeera ntuuse okutuusaako ekyo ekirungi kye weetaaga okulaba okunyumirwa wamu n'okuyiga. Leero mpise n'omukolo ogw'okukyala ogwayogeza abantu obwama ogwatambula social media yonna nga buli omu yeewuunya agamba kwanjula oba kukyala. Wabula nga sinnakutwala ku kukyala okunene okwaliyo kansooke nkutegeeze nti nnyambazibwa abantu abanteekamu ensimbi bannaffe aba Style Nation Bridal Boutique. Style Nation Bridal Boutique balina engoye eza buli kika, engoye zaabwe ennungi, omuli gomesi ennungi, gowns ennungi, changing dresses, buli kimu ekyakabi weekiri nnyo. Era nga njagala okutegeeza nti basangibwa wali eri Kulum Street ku kizimbe kya City House opposite the Arcade. Ojja kubafuna bulungi, buli kimu kiveeyo nga wookyetaaga. Essaawa eno yennyini nzikiriza nkwanjulire omukyala afumbye ebbanga n'omwami we era nga kati baakamala emyaka 11 nga bali bonna abaakola okukyala ewasenga wali eri Emubende. Buli kimu kyavayo bulungi nga we baali bakyetegese. Justino Senga ow'ensonga omukyala Nannyonjo yali musanyufu nnyo okukyaza abako abagenyi abamuwala we Maria Nantai. Omukyala gwe nkuleetedde ye CEO Maria's Bridal. Buli kimu kyali perfect. Tunula olabe nga nkutwala nga bako baffe ab'ensonga batuukira mu budde. Olabe okukyala n'okwanjula obyawule bibeera bitya. Abasinga okukyala bakuteeka mu nnyumba naye okwa Maria's Bridal kwafuluma wabweru. Nsaba onyumirwe moment eno nga bako baffe ab'ensonga babatuuza mu bifo byabwe. Mu kukyala tebabagema wabula bayingira buyingizi ensonga ne zitandika mu butongole. Kasooke nkutwale onyumirwe moment eno oluvannyuma nkomewo. Bukedde TV1 mukolo gwa kukyala Maria's Bridal n'omwami we Mugumya Lawrence. Sebo tutuuse era nkusaba n'obuwombeefu bwe kuba nga kwe kusiimako. Ate bannange bano abasinga obungi ng'oggyeko nze kuba ekyamazima bo bali Bulemeezi. Wadde wano tuli Singo naye baguze poloti e Bulemeezi bali Kasana. Mbalaba. Oluvannyuma lw'abako baffe ab'ensonga okuba nga ate batuuse mu luggya olw'omukyala Senga asengeka ensonga z'omuwala Maria eyamuteekateeka n'eyamukuza Senga Nannyonjo bamaze okutuula era mu kukyala otegekawo peya nga 2 ne bajja ne balamusa ku bako ne bababuuza. Saba obirabe ate era obinyumirwe. Awadde ku lwa Maria kuba engalo. Mboki wangi Little Panda. Why?
Tusanyiza okulaba bassebo ne bannyabo gali bannyabo nkuliko amakubo tugayiseemu mwebale kulabika bulungi bagamba mmwe abengabi bannange mulabika bulungi nnyo 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 amiina ali atya ye gyali mulungi abo be batuwa amawulire mukulu naye taata engoye wano mugulangula oba mmwe muzitunda omanyi kyanjawulo Kim DJ ate leeta abaana b'obulenzi mu nnyumba eno nabo bajje kati balenzi be bajja balenzi be bajja naffe weetuli n'engalo tuzirina wangi Imo Lawrence mwongere engalo tuli batono tujja kuwulira mwongere mpondo. Ekyo panda wangi omukoli kyati akugandi wangi ekyo oli kyandi weeyagala engera abaana b'ennyonyi engera abaana b'ennyonyi wangi engera kyambadde kubira abaana bange engalo n'akaruulu nga kamaanyi dadi ogambye kimu abeera naye ebintu bino bizibu Richard engeri gyazzeemu oyinza okulowooza tabeera eri ng'abala ssente oyinza omuyita kifeesi azze akuba omuziki ne ngamba bannange Richard yakoze tubakubire mu ngalo kyamazima erinnya lyabwe libatuukiddeko ddala be bakyambadde waliwo oli ajja nga yekyambadde noga nti ayambadde muki nga ayambadde kikooti kimusajja tabanjike niye bano bali very smart tubakubereko mu ngalo ddala be bakyambadde zeno mugongo wabadde wampa ankuba akamba mbunoki langa nti nga ebirabo togabalanga nti naye naawe jjawo ekyekyo lwabuwangwa nanno naye waliwo amaka g'otuukamu nga be bandi bawadde n'ebirabo tusanyiza okubalabako bassebo kale mukulu tusanyiza okubalabako bannyabo kale eradde bassebo eradde bassebo eradde bannyabo eradde nnyo ssebo kuliko amakubo amiina mwebale kutusanyukira tugire bwetu nga bwe tugenda naffe nga bwe tubawe engalo akulembedde mukulu Richard nge Richard akulembedde soka omulabi akubojja mpolampola lengera Richard akubojja mukulu Richard mumwongerere ne ttiimu ye wani omanyi bw'ogenda mu maka n'osanga abaana abalenzi nga basanyufu kitegeeza gwe batwala bagwemweza okutwala bamwagala naye abaana b'obulenzi bwe bajja okubuuza nga bonna banyiize babagamba omukolo oguggwadde atuwonya ekizibu bajja bakulula engatto ogumanyira nti omukolo oguggwadde ekizibu kino akituwonye naye olumu twakizuula era bagenda obbatuukako ng'abako bagambye kujja essaawa 7-6 bazze 11 nga nabali benyiyiddwa dda katukole bwe tuti kankuletere gurupu esigaddeyo ate tugende ku nsonga obwedda tetunnabakuba ku nsonga katulete gurupu esigaddeyo y'abaana babuuza tugenda ate ku nsonga eyatuleese naye taata kyamazima omuntu bw'ogendanga wa munno osiimanga naye abantu abasinga basiima omuntu afudde basiima ogenze edda dikkiriza tukwebaza enteekateeka ennungi eno mwebale nnyo enteekateeka nnungi amiina era bane mbasaba buli omu mmwe abazze ne Lawrence gamba muliraanwawo nti mukama akutaasa bwavu bubi nnyo bannange olukyali ng'ayina amajja kituufu obwavu bubi era wantu bwanyumidde wano kale kukyala wasenga neyiraba abantu izo sente Kim DJ Kim weno ndetera weeno
oyina gye wamulabako anti nakimu yono obadde neetegereza twali juze bukoma nsimbi nga netaatwa wayanga nti waawano akubye engalo webale wani agambye atya tusanyusa obbalaba ssebo kale banyabo tusanyusa obbalaba bannyabo kale banyabo eradde bassebo eradde banyabo eradde bannyabo eradde nyabo mukulikaako makubo bassebo ne bannyabo tugayiseemu kama yebale batambuza bulungi amiina nga ne gye tujja tubadde twagalayo ewaffe kyabuwaze era nga kyabuwangwa kyannono era nga kyampisa enesingo weewaawo okukyaza abagenyi ne tubalamusa wabula nazzi kuno bwe wakyazanga omugenyi bw'amalanga okumulamusa bw'atabanga na nsonga ya simba eyinza okumuleetera okusigala ng'akyatudde waatudde bwe yamalanga okulya asiibula bwe yamalanga okukola ki okulya n'okunywa mukube mu ngalo kigambo ekyo kikulu nnyo bwedda neeraliikiriddemu bwe yamalanga okulya n'okunywa yasiibula ekyamazima twazze wano nga tetuli bakyereeta mpulira naye kiranga omulungi ffe okujja kwaffe kwonna wano era nakyogedde ndowooza twakatuuka ku wankaaki weewaawo tetujja mu maka ga ssenga weewaawo era n'okuwandiikira ssenga n'omumutegeeza tujja kulaba ku ssenga kuba ffe tuli beebuddu taata mpulira tuli b'ensambya nsambya oli oweebuddu weewaawo ffe tuli bannabuddu tuli babapokino taata ne tujja nga tuzze kulaba ku ssenga era okujja okumubuuzaako nga tuzze kumubuuzaako bagamba olw'omunnabuddu olw'okyo ki olw'okyoyo kyo tati omukolo gwo gwe gwatuleese wano amiina tujja okulaba ku ssenga naye nga tulina omukwano omukwano gye gwava ne gutusitula okujja okulaba ku ssenga mpulira wano waliwo omwana munnaffe omukwano ogwo bwe gwatutemba ne tujja nga tulina okubeera naye naye ng'obuwangwa n'ennono obwedde okyogera obuwangwa n'ennono kikulu nnyo nga tulina kusooka tujje tulabe ewa ssenga oba oli awo naawe wennyini obimanyi nnyo mpulira wakati gwe mukulu kunze mu bintu bino twetuyigirako mmwe omwana ye yajja kuba kati yabimanya ebigenda mu maaso kitoovu bwe tuba nga tulidde ku kiri obwedda kyosongako obuwangwa n'ennono kati mukwano gwaffe nnyo kubanga eno boyi gyali go ge mazima naffe eno gaalo gyali kati gaalo nantayi bw'abanga ali eyo obuwangwa n'ennono ffe tujja kulaba ku ssenga kati ebyaffe byonna ne bulaba obwedda tunywa nga kumpi bwe tukaagala na kusimba lukono nga yagenda n'obitumalira byonna nantayi yatulwe wa ssenga abennyonyi tukijanjawaze 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 abennyonyi wani Akagereke kiri nti kuno kukyala wati omukyala Nantayi Maria yateerawo ddala akaseera ak'enjawulo era akatatera kulabikalabika. Okukyala kuno kwalimu ebyewuunyisa bingi era nga gomesi ezaddako zaali za bbulu, abawala abalabika obulungi abaanyumira ddala era bwe batyo be baakulemberamu. Naye ffenna abaali ku mukolo twali twebuuza kiki ekiddako. akubye engalo gwasinga akubye engalo gwasinga ayayayayayaya Twali tuli awo nga ne Metroni naye atuuse. Yali very smart mu gomesi ye kossa n'ekimuli kye yali asitudde. agambye atya
agambye atya Wangi Akaseera katono nnyo ak'enjawulo buli omu kalindiridde omukyala the Brown Beauty nannyini nsingo biseera omukyala Maria omukyala ayina smile omukyala ajjudde nannyini figa ng'ayingiddewo bannange Justino Maria yalina vibe ku mukolo guno yateeka omukolo gwe ku level yasanyuka ebinyuma ate nga si bingi nnyo wabula ng'abitegeeza Imu Lawrence nga sibawulira mwongeremu ku bukalawo mwebale nnyo Imu Lawrence ab'ennyonyi akalulu ab'ennyonyi sanyukirawo olyawo Wangi Ekyo Maria weeyagale akubye engalo webale akaseera kano nsaba okalabira ddala Gomesi ye eyasooka yayambala baby pink ne navy blue omwo mwe yanyumira ennyo era n'atambulira awo ne kkala ye n'esobola okusika colors ze yayambala ezaali mu Gomesi nsaba onyumirwe vibe eno ng'omukyala Maria ayingira omulundi gwe ogusookedde ddala Wangi omwana wange tumukubire engalo Wangi atakuba ngalo ng'olina ennuku Engalo z'omugole naye taata Wangi n'alabye abagole nzika komombeera ku mikolo naye nsanze Maria okkiriza nsanze Maria guno omukolo dadi nze kakoma oli akimu ammanyi mbeera ku mikolo ogwa wansi ennyo ogwa wakati emizito ennyo naye Maria mpangudde weewaawo tukube engalo bawana mwana omugole asanyuka bwa tayitawo nnyo naye ng'omulaba nti asanyuka nze dadi okulwawo nze kakomo omugole nantwala mu byalo by'omwankole erwasha mayire Maria webale era obwedda nkulaba neŋŋamba tabanga yeye ekyalo kiri eri ng'onaatera okutuuka ebamunani mbadde naatera okugamba mwannyina gye eyo naabanga ye muko kyogamba mbadde kirolo abadde kirolo ng'ogyeko obulungi Maria yatunda engoye wabeerawo omuntu okutunda engoye nga tamanyi zironda naye wayambadde okuba engalo n'akalulu webale kulaga kyotuli awo oyinza geyawo ki awaliwo eri ebbali ageyeza Maria agambye atya age nti olwo olugoye bwe lutali luneeka lwaki simuwajjidde kyago oluki ate nampuliddeyo agamba mbwakakaviiri ka bulijjo ne bwe netegereza abeewuwo sayidi eyo newange eno dadi abantu tewali akalina ku mukolo abantu baba ne ssente batunda engoye batunda ebikozesebwa naye nga tebeefaako Maria weebale kwefaako olabise bulungi obwedda bambuuza kimu omusajja takuyiwe Change chibebi chili Justino mokwano hefe Natukube engalo nyabula Maria ngabokakala Changa manali sisobola kukugana Tanata toli nenyonyogere bigere Abanji bansala kona yena bakana Laba doja nokatula mwakatebe Olira wanchi for dinner Dongamba godo baye chida konza
abalungi abali ku Bukedde TV munzikirize katusooke tuveeko omulango wa bakama baffe tukomewo tukwata ku remote yo tovaawo Signs okulaba American Heights. Yamulengedde dda. Mukulika amakubo Kale nyabo. bozze nabo. Amina. Munkoze obulungi obutaka. Atukubire mu ngalo k'osiimye. Mwongere Maria tumwongere mu ngalo k'asiimya. Kati Maria, tugenda kukola bwe tusoko kamuddize. Wano tuli wasenga. Wanji tata. Wano tuli wasenga. Tata. Bonna abo buzzemu okubuuza ffe twababuuzizza dda. Tata. Wabula American Height. Mugambe yakagambo kamu. Tutegere nti nayo mubuuzizzaako. Akamwawula ku ffe. Akamwawula ku ffe bayita ku mikolo twabaddeyo. Kamukokka. Tata mbadde nsaba muyimbiremu. Muyimbire musikulina kozi. Daddy ani ayimbira? Maria. God bless your mama. She gave a world an angel. Maze tata. Wow. Neera daddy. Naye ne Maria ennyimba ye erimu olusuubuzi. Bangambire abatakubye engalo. Nti byayimbi badde bya luzungu. Naye abadde awaana mwana wammwe. Bannange tukube engalo wadde tubitegedde obo bitegedde. Omwami oyo gw'olengera atakutte akamansukira sayidi eyo. Anandaba abebifaananyi. Ebigambo ayogedde bingi. Era ng'agamba mu kujja wano baayita ate mu ofiisi yo. Njagala otukakase ng'ate ne basenga abo bakuwulira. Kituufu kyayogedde oba waayidde. Tata tawaidde bagenyi basenga. Nga bayita mu ofiisi yo. Ye tata. Bonna obamanyi naye omusajja akutte akazindalo omumanyi bulungi. Bamanyi naye mulimu omu gwe mmanyi ennyo. Akutte akazindaalo. Ne bw'ata abenze. Nedda. Badde mmanyi nti yoyo. Taata abenze omukolo gufe. N'emmere temwandigikombyeko. Bale Maria tumuwagire. Kumwanukule. Oluvannyuma lwa Maria okubuuza ku mwami we batyo baamusaba agende amuggyeyo mu lujjudde ffenna tukimanyi nti mu mukolo ogw'okukyala omugole omukyala gwalina okwanjulira omwami ssenga kuba abeera tannamutegeera era bw'atyo ne Maria yakikola butereevu wabula yali musanyufu nnyo yakola ekyenjawulo. Ekimuli Metron kye yali asitudde yali akikwasa omwami Lawrence era olwatuuka mu maaso g'omwami we n'amufukaamirira ne Metron waatyo n'awa omwami ekimuli kye. Omuvubuka yenna alina okuba ng'alina ku kirevu lengera ekirevu kya ate munne obwedda sinnamwetegereza omanyi saasuze omusajja omutuufu alina okuba ne ku kirevu ate Lawrence wansanyusiza okirevu wasaze kya mwamba mama wakasaze ka mwamba Maria njagala nkwateeko Lawrence mu kirevu bw'ati mpola kati wennyini awo omwana wange abuuzizza nti taata omwogezi akulembedde abako alina ku kirevu Mukama ayagala abaana abato. Naye daddy wangi ekyamazima naffe ffe Lawrence kuba twamulabadde yo Lawrence tumumanyi ffe tumuzaala mpulira Lawrence muganda waffe mukole naye namwe daddy abazaala Maria mwazaala Maria tugere nga tubeerako wano ku bazadde bwetu yasabirira kufuna muzungu tibe balina bwe baamala okufuna ebifaananyi we batyo bagenderawo mu nnyumba okubaako ensonga ze bateesa. Okugenda mu nnyumba naddala ku mukolo gw'okukyala tekuba kuzaala nga mu kwanjula wabula kubeera kutegeeza ssenga olunaku olw'okwanjula olutuufu we lugenda okubaayo. Bw'atyo Maria ne banne ko ssaabako bonna bayingira mu nnyumba olwo n'ensonga ne balyoka baziteesezaako eyo. Webugumiza ekigambo mwana mwezi kyayogedde era bwe tuva wano akusaba okituusa ate eri taata
bamanye nti ensonga ekiwandiiko ekyo alumiza akabiri tambula amanyi naze tuli serious ate yegera okutuusa transport we buno obubaka transport akutwala ate eri taata Wow. Batwaze wasenga. Tulaba lwansiga enanga esesetuka. Mpulira. N'olaba bino ne kubanga okwanjula. Naye nga twaze kulaba kusenga. Kituufu. Era wakati mu mbeera nga twagala okubasiibula. Kitange ekkiriza ekyamazima ye boyi gyali eno. Kyamazima taata tulina bannabuddu tukayita just a token of appreciation. Olabye abange mwongere ku ngalo tuzuulire Hakim mwongere ku ngalo yongere engalo za senga mwebale nnyo naye taata kkiriza nkolage mukama waffe mukulu waffe ku nsonga era ate ye director omukulu Matovu Samuel ono omukulu waffe ate director tukube engalo za director era tunagenda okuva wano kyetulabye tetulina kyetuyinza bbawa wano mugenda tuwaayo abaana 20 basomere ku ssomero eryo lya secondary ya primary lya secondary mujja kulonda mu family eno abaana 20 Gomez eyokubiri akaseera ak'enjawulo ak'ebirabo bangi babuuza woba ogende wasenga otwala ebirabo bannange Maria's Bridal CEO yanyuma era yalabika bulungi yatuuka kasanti ye Queen of the Bridals yayambala Gomez ekika ekya semsem ng'efaanagana wabula yatabika colors enzikakkamu yayambala coffee brown ne nude color eyalabikira ddala obulungi eyamugenderako ate neemunyumira watyo Maria yagattako vibe osirabangako omugole musanyufu nga Maria yasanyuka ebirungi ate era nga tebabimukase ebisaanidde buli luyimba yali alumanyi kitegeeza yaweera ddala omukolo gwe omubudde n'asobola okutegeera buli kayimba akanaakubwa ku mukolo gwange nina okuba nga nfuluma nkategeera ate nga wennyumirwa abantu abo nabo abali mu kidaala banyumirwe. Ne taata Maria bw'omutunulira ate luno lwayambadde oyogera ekigambo kimu yazitunda mbadde mmanyi ng'oyogera ekirala yazitunda
era bw'atyo omwami Mugumya Lawrence yaleeta ebirabo yadde ng'ebibye byali bingi ddala era bw'atyo n'atwalibwa ne mu nnyumba. Yatwalibwa omukyala Maria mu nnyumba okubanga ensonga ezo bazisengeka bulungi n'okukwasa ssenga ow'ensonga ebbaasa. Abaana agudde mu bintu ssaawa eno. Naye senga tuli basiimu nnyo. Twesunga olunaku ennaku z'omwezi nga 9. Bino nze ndeese buleesi naye omukulu y'oli akuwubire kajambo Lawrence nga muwubire kajambo. Tukubireko senga Lawrence nga maze okuwuba jamba. Bino gwe wampadde mbiwe senga ku lwani ku lwa Maria. Maria kubira senga kajambo. Senga mukwano. Abennyonyi akalulu. Mwannyinaze ogudde ebintu. Abamu bagwa mbuugi. Na nnyanja. Genda ekikyusa weekomerewo ate tusale omukati. Naye omuntu Katonda nga yamuwa aba yamuwa. Kati era Maria dda yakyuse. Agenda kikyusa. Yazitunda. Nja kwebaza senga nkwebaza okutubeererawo nga batabani bo abaana ba mwannyoko omugenzi Christopher Kyeyune. Senga twaze omuterere engalo bantu mwe. Agalamidde ku mutala Namungo. Senga tukwebaza. Manya ntukwagala nnyo. Bannaye senga wange oyo gwe mulaba. Akola bingi ebyenjawulo ebyewuunyisa. Mu mbeera ye gye mulabamu. Senga ye muntu nze gwe neenyumirizaamu nti senga akwata essimu ye. Munda ye bwe mbadde nkinyumyako waliwo aŋŋambye nti oluusi aba n'okulaba tala n'agamba njagala onkubire okubire gundi. Kubira ku Saamu. Saamu ne yeesanga ng'avuga n'agamba takutte nti kati kubira Mukasa. Agamanya agenjogera ga baganda bange bonna. Kubira Richard n'otokwata n'akuddamu akubira ku maca n'akuba mu ttuntu n'akuba olw'eggulu. W'okwatira n'agamba nabadde ntidde nga ndwaki tokwata. Oli bulungi nti ndi bulungi. Mbadde nkubuuzaako. Ogwo teguba mukwano. Love pitirivu eyo. So senga tukwebaza omukwano ogwo gw'otulaga. Ne Maria kyakoze kino kyonna kibadde kya mukwano okulonda senga oyo okuba nti ye senga awo ow'ensonga. Kubyengalo weebale. Olwo omugola gya Maria. Omugola gya. Endani guli fawahida. Watyo omulungi waffe ba maids yayambala yatambula n'omulembe oguliko Nigerian outfits. As long as you want me to, I'm in love with you. There's nothing that wouldn't do. Get your green for you. As long as you want me to. Ba maids bali mu grey and purple. Dresses zaabwe zalabika obulungi ez'aba Nigeria. CEO Maria Bridals. Ubengalo za CEO. Akubya akalulu weebale. Ate omugole waffe omukyala omulungi the bride brown beauty nannyini kiseera Maria's bridal yajja anyumidde ddala ng'ayambadde long sleeved dress eya fitting engeri gy'alina figure 8 yamunyumira era n'aggyayo figure ye bulungi nnyo. Olwamala dress gye yayambala yali mu lilac and silver bannange ng'evuddeyo just no Maria yayambala ebintu ebiri unique. Kati ffenna ne tusigala nga twebuuza olaba okukyala kubadde weekuti atoola okwanjula. Akubyengalo weebale. Maria bakube. Owasobola. Maria musujja gwe gumukutte oba mazima. Alimu omusujja. Eyo ssanyu. Okay. Ono ye selector king. You be my lover, Why? Sexy, my lover, I say you never fail.
When you're your son, you say, you're still the same. You're still the same. And your glory knows no end. Forever and ever. You be my lover. My lover. Akubye kalogwa asiga ku kintu kino. Ate mu mutego nnyo. Ongere ku ngalo Maria mumuwe engalo. Akubye engalo gwasinga. Omuzibe tofaako ngako keke. Okay. Alebe tukwema kalulu. Abechitala wali mu bayambe. Alokwema kalulu engalo. Simple up. 2, 1. Ay. Okubye baba. Akimu. Neyo sijajiri ekensemu ebisaaniiko. Olowooza baakubaliddeko. Salema. 1, 2, 3, Tutandika okugabula keeki ogenda kusookera ndowooza ne wasenga ng'omaliriza agenda kugabula mwami we baamaliriza omwami we agabula essenga asooka eri Baliwa basonso Uganda. Eri ssanyu lya ssenga. Binyuma bigwa byokya naye guno omukolo gwali musufu ate gwanyuma ekisusse. Tubeere Mukama otubunduguleko emikisa gyo era baffe omukuumenga. Twesimye nnyo olwa Buganda yaffe. Ekitiibwa kya Buganda kyava dda naffe tukikuumenga. Mbakulisaayo gye natandikidde okuva wenkomekereza omukolo gw'abagalana babiri omukyala CEO Maria's Bridal omukyala Maria Natayi n'omwami we Mugumya Lawrence. Mukulike eyo nnyo era ng'okukyala gwali kubukedde TV kansuubire okufunyeemu ekyenjawulo era n'oyawula nti okukyala kuba weekuti n'okwanjula kuba weekuti. Tetubagaana kukola mikolo ng'okukyala okutadde mu nnyumba osooka okuteeka mu nnyumba osooka okufulumya nga Maria kiva gy'oli nanfunayo eri etya mu nsawo yo. Tubaagaliza kisinga mu programu y'emikolo n'embaga. Mwebale kukola kintu kirungi. Maria webale kwambala, webale kusanyukira mukolo. Abagole abali ku Bukedde TV ndowooza mutegedde kiki ky'olina okukola. Olina kubeera otya ng'osanyukidde omukolo. Maria yabikola n'abimalayo. Yalina love, yalina essanyu,
ate nga n'amazina yagazinanga teyekyankuula nnyo wabula yasanyuka ekyo ekisaanidde. Bannange sigenda kuba nga nsukkawo just okubategeeza nti nnyambazibwa bannaffe aba Style Nation Bridal Boutique bano balina engoye ennungi eza buli kika, balina gomesi ennungi, balina gawunzi ez'akabi. Gwe wenna ali eyo ayagala okulabika obulungi, oyagala kwambala gomesi gawuni ennungi, ekyokuddibwamu kyo Style Nation Bridal Boutique. Bakubire ku nnamba eri wansi gikope nga topapa eri wansi awo mu kabox ojja kugiraba osobola okubabuuza omanye n'ebisingawo. Tuddemu olunaku olw'enkya. Josephine Namakula gemanya abasinga mumanyi nga koma ozi mbawo kuwa ekirungi kye weetaaga. Tuddemu mweraba.